nga tukyaliyo ekakomero Pulezidenti era atongozza omulimu gw'okugaba ebyapa omutwalo gumu era mu bitundu bino eby'ebinyolo. Mu byapa bino gavumenti etandise na 2007 era ku mukolo guno abantu abalala 45 bafunye emidaali. Kumendo lagano gavumenti etongoza okugaba ebyapa ku ttaka lyagulira abantu abali bagobwa mu bitundu by'ebunyolo. Ebyapa biri omutwalo gumu wabula ng'ebyakagwa biri 2007 gavumenti yabasasagizaako mu 75 okugula ettaka. Minisita w'ettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabako bannyonnyola engeri abantu gye bagenda okufuna ebyapa n'ategeeza nti bakutandika ku bbalaza. Bapima plots 4,500 abasigadde n'abatasobodde kufuna byapa leero okutandika ne Mande. Gavumenti bannannyini byabo tebaze kuba tebakubiddwa COVID-19 tebasobodde kutuuka eno bali wali eri abasoose okufuna ku byapa ebyo. Pulezidenti asikiridde abantu abolubatu bayisaawo oluva bakubaganya abantu ku ttaka. Temugamba nti Abaganda be batwala ettaka ab'omululu. Mu kusooka minisita w'ensigo z'Obupulezidenti Mirembe Balanda ayozayoza NRM ku ssene eggwanga lyonna okutuuka ku Mmendu August 7. Today we are not only celebrating the 37th liberation anniversary, we are also thanking God for the life of our dear President, who has guided us through the difficult times. Yebaza gavumenti olw'okulwana ennyo okuggya abantu bwavo nga bayita mu pulojekiti ezizalizemu okuli n'emiruka. Allow me to commend you for the NRM government's fulfillment of the promise to improve household incomes. This is becoming a reality through the parish development model. Yes, Minisita Rubina Nabanja era nga yimbako mu kyalo Kakumiro annyonnyodde nti myaka 67 abantu beeno bafunye enkulaakulana ddala enguudo n'amasannyalaze. Zino zoona enguudo zizira mulembe gwayi ogwawe Your Excellency kunu twali tamanyire kola. Agambye omudu gw'abaana abafa nga bakazalibwa nga tennaweza emyaka 5 gwakendera watu nasaba Pulezidenti Museveni akome ku masomero akaduumula ebisale by'amasomero ekividdeko abaana okuwanduka. Your Excellency ali mu charges z'amasomero ezireetereize abaana baitu kuruga mu masomero. Omumyuka wa Pulezidenti Jessica Lupa alambuludde enkulaakulana ez'enjawulo ezituukiddwako. Your Excellency, what I am trying to suggest is that the NRM under your leadership has created an enabling environment which has made Ugandans to be tightly united and speaking one language of transformation. Mwekyo Meja Jino George yigumba asomya amannya g'abantu abakoledde eggwanga ennyo era nga Pulezidenti Museveni abawadde emidaali nga bafunye abaddaana mu 5 kubaddeko St. Robert omusawo okuva e Kayunga ono asinga kujja abantu ku byalo Ndawula Nandi okuva e Luweero nga yina bizinesi wabula nga afuye okuwa abantu beeyo emirimu n'abantu abalala ab'enjawulo era nga Pulezidenti abasiimye. Okusookanyiza abaana NRM bonna okutuuka ku lunaku olwaleero olwaffe olwamendula emyaka 37. Years of NRM is very few. We are looking at being in power for the next 500 or 1,000 years. 37 is just the beginning of the beginning. We haven't done even a quarter of what we are set to do. Olobira Nantale yakusakidde eggule lino.